Nkulamusizaako nate gwe nampuliriza wano ku Uganda At-Large mu mikwesise bwetyo bannange gye nsinzira okubeera nga nkutuusaako ebigenda mu maaso okwetooloola ensi yonna. Zikomete yaffe bwetyo muganda wange nga etalaaga ensi yonna mu ggwanga wano erya Congo ku mulirwano Kenya, Ukraine, Russia okukussa munnange ne Bungereza. Olunaku olwaleero kye tugenda okubeera nga ate tukuba ttooki mu biki ebigenda mu maaso sayidi zeeyo. Ate muganda wange era ku mulirwano wano mu buvanjuba mu ggwanga erya Kenya, Ruto amaze okulangirira ki kyazzaako oluvannyuma lw'okubeera nti yasazeewo okubeera nti Raila Odinga amuyingiza mu gavumenti ye, era bw'atyo n'akuba omulanga eri abakulembeze abalala ne bannansi ba Kenya. President William Ruto muganda wange bw'atyo naye tatudde, anti jjukira muganda wange bali abavubuka abamuli obubi aba Generation Z, aba Gen Z. Muganda wange aba Generation Z nga tebamuli bulungi, beekalakaasa, era nga ensonga esinga obukulu muganda wange ya service delivery wamu n'okubeera nti obubbi obuli bw'enguzi, obukenuzi n'okulemererwa okubeera nti gavumenti etunuulirira ddala omuntu owa wansi oba okumutwala nga ekigasa. Bwe batyo ne basalawo ne bagamba William Ruto bwali badde olangirira nga bw'olekulidde kakibaagala. Kati Ruto munnange bw'atyo asazeewo okubeera nga annyonnyola eri abawagizi be okusalawo kwe okubeera nga asembeza eyali Prime Minister Raila Odinga wamu n'abakulembeze abalala abatonotono okuva mu opposition alliance okubeera nga munnange abagatta ku Kenya Kwanza. Kakati olwo munnange mu kutambula oba mu kutalaga ebitundu wali mu mountain region n'ebitundu ebyokumwalo mu kusaba okwabaddewo ku Sande nakuza omwezi nga 4 mwezi gwa 8 2024 ng'ali mu Kajiado, Dr. Ruto yagambye nti asazeewo okubeera nga akola kiyayise broad based government, era nga eno ereese wamu bannakenya bonna n'ekigendererwa kimu okubeera nga etuusa obuweereza obukyasinze eri abantu bannakenya. Ruto bino bina yabyogedde oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde asembeza Raila Odinga ne ba allies abalala okubeera nti aweereza nabo mu gavumenti, era nga bino byonna munnange okubituukako nga ayagala okubeera nti asolvinga oba anogera eddagala ebizibu obukusomoozebwa eggwanga kwe lirimu essaawa eno, nga bannansi abavubuka aba Generation Z nga bakulembeddwamu ba activists ab'omutawaana ennyo nga bagamba balina okubawo enkyukakyuka, era nga okusaba okw'amaanyi ennyo ng'oggyeko bino ebirala byonna nga baagala ne William Ruto naye bw'atyo alabe eryamuleeta. Kati Ruto bw'atyo n'akuba omulanga eri abakulembeze mu Kenya ne bannakenya bonna okubeera nti bassa ekitiibwa era bakkirize okwegatta kuno kwasazeewo okubeera nti nno akola n'abo abavuganya gavumenti, era n'agamba kati tewakyaliwo kyakwekwasa kyonna okulemererwa okubeera ntutulusa obuweereza eri bannansi ba Kenya. Essaawa eno tumaze okukola gavumenti erimu buli omu, tewakyaliwo okwemulugunya kwonna kuva mu opposition oba omuntu malala yenna. Ekintu munnange ekiddako leka twegatte tulabe engeri gye twaŋŋanga ebisoomooza eggwanga lyattu Kenya
kati tuli muntu omu, tewakyaliwo kwekwasa kwonna kubanga buli omu ali mu gavumenti. Kale munnange mu kusaba kuno okwabaddewo nga berekeddwako Kajiado County Governor Joseph Ole Lenku ne bamemba ba Parliament abalala okuva mu regioni eyo, yalaze nti tewakyali kyakwekwasa kubanga Raila Odinga atwalibwanga akulira oludda oluvuganya e Kenya. Jukira nti baalabwako wano e Uganda Ruto ne Odinga nga basisinkanya John Museveni ku faamu ye. Baali Kisozi lwa Kitula naye nga basisinkana ne babaako bye bagaayagaayamu. Bwe tugendako wano mu ggwanga erya Congo ku mulirwano, abayeekera ba M23 bwe bati munnange bafunze ekyonga era ne bawamba tawuni esaragana ne Uganda. Munnange abayeekera ba M23 bwe bati munnange bawambye border town eno mu buvanjuba bwa Congo ewatali kulwanagana n'amagye ga Congo naku lwa Sande, era abatuuze sayidi zeeyo batugamba nti bino byabaddewo ku lunaku lwe lumu amawulire ag'okubeera nti wabaddewo ceasefire, enteesaganya mu kubeera nga bayimirizaamuuko mu kulwanagana wakati wa Congo n'eggwanga erya Rwanda. Akatawuni kano akamanyikiddwa nga Ishasha ku border ne Uganda. Munnange kano ke katawuni akaliwo oba akakasembayo okubeera nga kagwa mikono gy'abayeekera ba M23 abatuusi, era nga bano bwe batyo bawagirwa Rwanda. M23 ebadde kyejjeesaleko tawuni ennene endala wali mu Democratic Republic of Congo mu mambuka ga Kivu province, okuva bannange lwe baatandika okubeera nga balonkinga obulumbaganyi obupya 2021. Ishasha egudde emikono gy'abayeekera bana ba M23 awatali kulwanagana, watali kulemesebwa oba resistance yonna eteekeddwawo okusinziira munnange ku mawulire agali eyo. Era abapoliisi aba Congo bwe batyo babadde balina okubeera nga bateekako kakokola tondeka nnyuma kutaasa obulamu bwabwe, era ne bayingira mu Uganda nga badduka abayeekera ba M23 muganda wange abalina ebyuma eby'omulembe, emmundu bazirina, tanka bazirina. Gadi Lugaju ono nga Deputy of Security atukakasizza n'atugamba nti abapoliisi officers nga 9 balabiddwako nga badduka okwesolosa eggwanga erya Uganda okudduka ekibambulira, era bw'atyo n'akakasa nti bano bagenda kuba munnange babakwasaganya nga babalondobamu okubeera nti bakakasa nti ddala bebbo, era oluvannyuma kitegeeza bagenda kuddizibwayo ewaabwe. M23 bo munnange bo batu baakubye olukuŋŋaana era ne bagamba abantu mu tawuni eno eya Ishasha nti baddeyo ku mirimu gyabwe, tewali buzibu, era n'amagye ago agawagira gavumenti oba agabalegalwanira ku ludda lwa gavumenti ne bagakubiriza okubeera nti nno gabeeyungako. Poliisi ne bagigamba edde ku mirimu gyayo, kusinziira munnange ku Yasin omutuuze Mambo sayidi zeeyo agamba nti babadde mu lukuŋŋaana era abayeekera bwe batyo ne bakuba omulanga eri amagye aga gavumenti oba agalwanira ku ludda lwa gavumenti agayambako kubajjukira nti eno eriyo ebibinja by'abayeekera bingi nnyo. Kati waliyo abayambako gavumenti ate n'abo abalwana nga balina ebigendererwa ebyabwe, busima bya bugagga n'ebirala. Kati gana amagye agawagira gavumenti bwe bati abayeekera ba M23 ne bakuba omulanga nti amutwegatteko n'abapoliisi mukole emirimu gyammwe. Kwegamba nti abapoliisi bakole emirimu gyabwe nyinga ekitundu kiwambiddwa abayeekera ba M23. Kati olwo ne bagamba n'abahutu
abayeekera abahutu abaava e Rwanda era nga bano balwana bwezizingirire aba Democratic Force for the Liberation of Rwanda FDLR ne babagamba nti amuddeeyo e Rwanda, mukomeewo e Rwanda. Eshasha kano munnange kali mu maserengeta aga Lake Edward, kilomita nga 2 oba ze miles nga 124 nga ova mu North East Goma, North Kivu province capital. Kakati akatawuni kano okugwa mu mikono egy'abayeekera kizi oluvannyuma lw'okubeera nti kibajje bawambe ate tawuni endala Nyamirima, era nga abantu abatuuze bagamba nti abayeekera ba M23 munnange nayo bwe batyo bagiwambye watali yadde resistance yonna nti oba okulemesebwa oba okuwanziganya ebyasi n'amagye ga gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Kakati olwo munnange bano batugamba amawulire agaveeyo gatugamba nti tewabaddeyo muntu yenna nti oba bajaasi beetegekedde kulwanagana n'abayeekera, era nti n'ebisitoole ebya ceasefire ebyokubeera nti wabaddewo enteesaganya okuyimirizaamu ku kulwanagana wakati wa Rwanda ne Congo byonna bya bulimba. Emyaka 30 ekitundu kino eky'obuvanjuba ekya Democratic Republic of Congo, muganda wange, kino kizze kitaagulwataagulwa okulwanagana wakati w'amagye oba groups ez'abayeekera eziri munda mu Congo mwennyini wamu ne groups endala okuva mawanga amalala, kwegamba okuviira mu mwaka 1990 eyo myaka egyo ne Uganda kennyini, Rwanda n'amawanga amalala buli omu agendayo kwefunira ku byabugagga kuba biri ebyo bitolooganga bukolwa. Agafa mu ggwanga ery'Abongereza okwekalakasa okw'amaanyi mu bibuga ebiwerako wamu ne towns eziwerako wali mu United Kingdom, era nga report eziveeyo ez'abantu munnange abafuuse oba abatasalikako musale nga bano bwe batyo basazeewo okubeera nga balumba poliisi n'aba security abalala bonna, era nga bino okwekalakasa kuno kusaasaanye mu bitundu eby'enjawulo. Lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 24 muganda wange obunkenke bwabadde bw'amaanyi nga buno nno munnange buli wakati w'abo abawakanya oba abavumirira abagwira abagenda mu ggwanga ery'Abongereza n'abo munnange abava mu mawanga amalala okubeera nga bagenda okunoonya akawogo mu ggwanga lino ery'Abongereza. Ensonga enkulu evuddeko okwekalakaasa kuno era n'okuwakanya abagwira mu ggwanga ery'Abongereza kyavuddeko kutta abawala 3 babadde bali ku dance party wali mu Southport mu kitundu ekya Merseyside. Omuvubuka ow'emyaka 17 yakwatiddwa era nga avunaanibwa omusango gw'okutta. Emisango egy'okutta kuliko ogw'okutta n'okugezaako okutta, era nga gino gyonna munnange gyekuusa ku bulumbaganyi obwakoleddwa dance party kano. Poliisi bwetyo yannyonnyodde n'egamba nti suspect amanyikiddwa nga Axel Rudakubana, ono yazaalibwa mu Wales era nga abamuzaala bazadde Banyarwanda, naye nga poliisi bw'eri mu mukolo gwayo abawakanya abagwira abagenda mu ggwanga lyabwe bwe batyo bo munnange nga
beekola ekigenyi mu kwekalakaasa okukosa n'okubeera nga baluutinga byonna bye basanze mu maduuka ge baguddeko. Nnaku lwa Sande lipooti zabadde ziraga nti okwekalakaasa kw'amaanyi wamu ne poliisi okubeera nti ebengejinze mu kubeera nga ekkakkanya okwekalakaasa mu bitundu eby'eggwanga mu United Kingdom. Abantu nga 50 bwe batyo balabiddwako nga beetisse St. George's Cross flags nga baleekaanira waggulu nti temuli Bangereza, temukyali Bangereza, era n'abasiraamu mutuviire ku streets zaffe. Bwe batyo nga baleekaanira waggulu off our streets, mutuviire mugende mwamuke eggwanga erya Bungereza. Kale munnange mu bibuga nga Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent wamu ne Belfast nga abeekalakaasi beefudde munnange. Ekirala amaduuka ne galuutingibwa, ba police officers ne balumbibwa, amacupa gakasukibwa, nga obutabi busaasana ku social media wonna. Akamu ku bbunga police eya Sunderland bwetyo nga eteekeddwa omuliro, nga abakuumaddembe bwe batyo muganda wange balabika batunula nga bibasobedde. Abazinyamooto nga basalako buli wamu beetala okulaba nga bazikiza omuliro muganda wange. Era nga kigambibwa okuba nti amawulire agabadde ag'obulimba nti avunaanibwa okubeera nti yasse abawala bano yabadde migrant nga musiraamu muganda wange. Amaduuka n'ebibugagga oba ebintu eby'abasiraamu bye bateebereza okubeera nti basiraamu, kitegeeza nti byonna byabadde bitagetingiddwa. Jjukira nga baleekaanira waggulu, nammwe abasiraamu mutuviire, abagwira mutuviire, temukyali Bangereza. Kati security munnange bwetyo ku mizikiti n'ebibugagga ebirala eby'abasiraamu oba ebirina akakwate ku busiraamu ne birabika nga byabadde birina okubeera nga bikuumibwa buteribiri. Era wano Muslim Council of the Britain batutegeezezza nti security emaze okubeera nga enywezebwa oluvannyuma lw'obulumbaganyi emizikiti. Security eri gguluggulu. Wali mu ggwanga erya Bungereza muganda wange anti omuvubuka ow'emyaka 17 gyokka eyakwatiddwa ku misango gy'obutemu n'egy'okugezaako okubeera nga atta mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku ka dance party, gwe bagamba nti amawulire ag'obulimba okusinziira ku beekalakaasi bo bagamba nti musiraamu, so nga ate bali bagamba nti Axel Lodakubana si musiraamu, naye nti amawulire agasaasaanye already galaga nti musiraamu. Kakati bano munnange bo bagamba nti mwenna n'abasiraamu nammwe abagwira mwenna temukyali Bangereza, mutuviire mu ggwanga lyattu. Olutalo wakati wa Ukraine ne Russia bwe lutyo muganda wange lunyenyiitidde, era ebintu bingi nnyo ebituuseewo we tuyingidde mu lunaku olwa 8/9/2 bingi nnyo ebibaddewo, era nga Ukraine bwetyo okusinziira ku gaveeyo yalagidde abantu baamuke ekitundu ekya Donetsk, baamuke tawuni eya Donetsk. Russia bwetyo ng'efunze ekyo nga okwewala munnange okuttibwa misailo za Russia wamu n'amagye ag'oku ttaka okubeera nti bwe gatyo bubeefuka n'amagye ga Ukraine. Kati munnange okusinziira ku pulezidenti wa Ukraine Zelensky yalagidde abantu bagire nga bakyamuka tawuni eya Donetsk. Era muganda wange
ekiragiro kino kigenza okujja nga Zelensky kyajja tukakase nti ennyonyi za F-16 zamaze dda okubeera nga zituuka mu Ukraine. Ennyonyi mulindwa zabasuubira okuba nti munnange zigenda kusesebbula Russia ziddene mu kati gye buvuddeko, era Zelensky yabadde yatendereza dda amagye ga Ukraine okuba nti munnange gabadde gafufugaza aga Russia, era bano babadde batulaga nti ebirombe by'amafuta ebya Russia submarine okukosa n'ebisawa by'ennyonyi muganda wange Ukraine nayo bwetyo yeefunyiridde mu kubeera nti ebisaanyaawo